Tuli Kyegombo Wakiso eno n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muganda waffe comrade munnaffe munywanyi waffe yafiiriddwa maama we yafiiriddwa mukwano gwe kitalo nnyo kitalo ddala era akkiriza tugende mu maaso. Mr. President, abantu abasinga bagamba nnina ekyekyo ne mama byonna yabadde abinkola. Kinnumye nnyo ti mama tujjanjabe mama waffe badde mulago ku semiti etujjanjaba mama tubadde mulago nga buli ddagala lyakukula nga tewali kintu kyabwereere kagabe mazzi ag'okunywa. We struggled with my brothers and sisters. N'abantu abalala bonna abanyambyeko national platform banaye mwebale kunzaala mwebale kuntwala nga mwana wammwe mwebale kundera nze sirina kyembabanja kuba mulabiridde maama wange badde nsaba bakomrades bannange bempangala nabo batujjanjabye maama musukeko babalabeko Prese ne banno musituke babalabeko abaana abo nga Justava mu ddwaliro nga baŋŋamba muwala wa Bobi alabiridde maama we Bobi alabiridde maama w'omwana oyo nga ffe batutya nga bagamba abaana abo nga bagagga omukazi nga tabulwa kyakunywa banaye mbebaza basisita mwebale kujjanjaba maama wange mwebale nnyo mwebalira ddala mwampoza ebbanja maama wange alwadde obulwadde myezi 7 gyokka maama yatuuse ekyaye tumubuuza maama tuleete kaki maama tufumbe kaki kowulira kwoyagala nga maama olulimi terukyasituka ng'atunula butunuzi bw'ati naye nga takyasobola kugamba nti kino kyenjagala. Obulwadde bulumye maama wange manga abadde n'endwadde nnyingi sukaali pressure cancer biki byonna naye nga tubulwa n'ow'okutandikira nga ffe byatusukkako mulago wa bbeeyi nze kyennyinza obbagamba mu nsi yaffe basiba bali emisolo gyaffe naye nga bakadde baffe basiba bafa bali mulago bafa olw'ebbula ly'eddagala eriri mu malwaliro abasinga munnenya lwaki mpagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nyigirizibwa ng'aza omuntu senga wabaddewo amalaria gasobola okuza maama wange at least maama wange yandibadde akyaliwo wano bingi byanyina Muzeeyi Museveni kuba singa siggwa tadde mwene embeera singa bazadde baffe tebafa winako obusungu kuba ye Katonda atuyambye nti mu kaseera mwe tujjanjabidde maama waffe atulaze nti maama waffe asobola okuwona naye olw'ebbula ly'eddagala buli kimu resources kyonna kyakumala kusasula tetwabeeranga mu ddwaliro nga batusaba $50 naye nga ffena twetunulako bwetunuzi tuli wano ffeka baabana abaana batasobola bagamba leetayo $20 era nga gwe ateteekanya naye n'oli n'ateteekanya mwebale nnyo baganda bange. Njagala okwebaza Mr. President Deputy Lois Lubongoya mwebale kunzaala yatebaddewo mu mbeera buli emu akatunda n'oleeta mwebale kujjanjaba maama. Mr. President mwebale kunjanjabira ku maama sibabanja maama nyansaba ekirooto kimu njagala kulaba ku Bobi mugamba maama ateekateeka mikolo naye nga simanyi gye gino emikolo. Wabula tumusabire Mukama Katonda amugumye amanyi kigambo maama nakibagambye
nti atannaviibwako maama yatamanye bulumi bwa maama naye kaali kuvaako olitegeera wa nze nakigamba mukyala wange ne mugamba nsaba Katonda nze nsooka okufa okusooka gwe kuba ajja kusobola okukuuma abaana ate nze bayinza okunnema ne mbateekamu omuntu omulala n'atabangula abaana n'olwekyo maama kyabbeeyi. Mu kaseera kano njagala kusaba Honorable Richard Kamya kansala waffe okuva ku disitulikiti Wakiso atwala ekitundu kino Kakiri sub-county ojje oyanirize Honorable Robert Center muddira kigumu oli bakika MC Honorable Samjasin nianzo omukisa guno ogumpeeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ba honorable members of parliament, ba councillors, bakungubazi bannange mwenna kitalo nnyo ddala ekyamukadde waffe yatuvudde ku maaso nga sinaba genda maaso na kusasira kwange ka nyanjule Your Excellency the President abakulembeze baffe betuli nawo wano mu kukungubaga. Twina aba honorable councillors okuva ku sub county Honorable Atuse Moses ashika kuli Chikola Town Council wa National Unity Platform. Twina Honorable Namara Harriet ne wa Town Council ya National Unity Platform. Twina Honorable Zam wa sub county wa National Unity Platform. Twina Honorable Adam Semogere ashika kuli Chikola wa Town Council. Twina Honorable Santos Chirumira wa Namayumba Town sub-county ku Lukiiko lwa Wakiso. Twina Honorable Aziza Nabisere wa Kakiri Town Council wa National Unity Platform ku Lukiiko lwa Wakiso. Twina Honorable Saziri Sebufu wa Namayumba Town Council ku Lukiiko lwa Wakiso. Twina akulira abakyala mu Busono constituency omulongo babirye akulya abakyaba National Unity Platform. Twina chairman w'ekyalo ekyebukerekere ne wa National Unity Platform atenga yamyuka mukuluse mu asidi ngo akulya Olukiiko lwa National Unity Platform Kakiri sub-county. Honorable chairman Noni Isaac yeyokere biwe abitusiza. Twina chairman wa constituency omukulu Sajja Bakiwembwa era nga epatoni waffe asobola otubumbabumba. Maaso ko twina n'omunoonyereza Ssentongo Pius. So Your Excellency the President be bamu ku bakulembeze betwina maaso go our member of parliament baffe bo bajja tukusobaka bwaffe bwabwe obusaasira. Your Excellency the President tutuusa akaseera kano niwankubadde akaseera ka maziga kanaku nga tuviiddwako mukadde waffe okukwaniriza mu Kakiri sub-county okukwaniriza mu Busono North constituency okubanga osobodde okujja kubeera omwanyinaffe mu kaseera akakazigizigi ng'afiiddwa maama we muganda waffe mwanyinaffe Safiina. Webale nnyo ddala President. Your Excellency bingi nnyo besobola okwogera mu Busono constituency yawamu ng'ebimu obimanyi. Your Excellency mu 1992 bakadde baffe bewaayo lino bendo muno mwosanga ekibira Namitanda muno mwosanga ekibira Tumbi wano wekumpi awoli omugga Mayanja wano wosanga Gobero era wano wewagatta ku bendo ne Namayumba ne bagenda Muto Kapeeka. National Resistance Army ng'ekulembebwa Gachemalira Museveni basinzira muno ne bakunga bazadde baffe bakadde baffe ne babajegewaza ne babegattako okulaba nga balwanyisa Gachemalira ebiseera ebyo yali eyitibwa Obote. Bawaye emmere Your Excellency wayimba mu luyimba lwo babadde lumonde waffe bajja beesibye obukutiya ne beefuula abanunuzi kumbe baali banunula mbuto zaabwe. Your Excellency Your Excellency President
bakadde baffe bangi nnyo nga bafa US President osanga obuwangwa enamayumba kugombola ekakiri masuulita US President tetuganyuddwamu oyo betuganyuddwamu kubanga batutulugunya kubanga batutta President mwaka gwa 2022 olunaku za 3 semwai yaje namagirawo neta muganda waffe Lubwama Isaac nenga tewali nsonga. Your Excellency manyi bulungi musajja yali omunwanyi namige Kibalama John Bosco ngaza constituency na mayumba nakati jirigenda myaka 5 tetumanyi Kibalama wali tetumuyinako malalo mugagano abana ba Kibalama bali awo tebamanyi tataabwe gye bamutwala yatali bonna kyemalira Joel Kaguta Museveni. Your Excellency, Your Excellency, tukwebaza ng'omanyi bajjajjaffe balugerera bagamba atege ettalo yalitegulula bana abantu babusono constituency kuno beewaayo ne bagamba ekimala kimala begatta ku lutabaalo era wonna busono constituency yali elonda yelo ne bagamba ekimala kimala balonda National Unity Platform okubanga ebanunula. Your Excellency, Your Excellency, nga we nkugambye atege ettalo yalitegulula bannabusyo banywevu bagumu bagambye ekimala kimala niwankwadde tebalina bayaso oyi babateerako akaseera kabula kasira kufuwa firimbi bagenda kwegatta ku lutabaalo nga kiranga bwe begatta ku muyeekera ne banula eggwanga kumbe yali anula mbutoze era no banywevu bagumu bagenda kwegatta ku lutabaalo kubanga bajjawo takyemalira Joel Kaguta Museveni ng'obudde buno ali ku mwana we bwemanyi obulungi muhwezi bwagala ogumiluminga bunafudde bwansikirano mbu yalina okuddawo okutwala ete. Your Excellency, nenga mu byonna byonna tukwebaza okubanga oyimiridde ku nsonga gye wasuubiza bannayuganda okubanga oyimirira ku magulugo okugamba ogenda lwana paka mu ntebe nga tusindikiriza nga kyemalira kuba Katonda ensi yange ayisa abasajja Kabaka Buganda wangale Katonda tukumire Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe owe10. Ongere engalo ezengalo tuyanziza nnyo tuyanzige soluma kiki abantu abali ku ntebe tubasiikiriza mwena asobola okubanga obamu olw'okubaagala wene naye ng'ate kyona tetwetaaga okusinga oyo omuntu obamu bueno, sebo tweyanziza nnyo kunalepo kamya President, njagala okukwebaza okunywerera ku mazima. Weebale nnyo, weebalire ettala. Ababadde boogera nga boogera bajereegerera kyabalidde. Omuntu asobola okuyita amagezi omusajja n'agamba nti ne bw'oba okuba ebyoto ne bw'oba okuba eŋŋoma ng'oyagala lubaala kwate lubaala akwata gw'ayagala asobola okukwata ayonka naye bw'abanga gwe mwagala nnyo nga tagwagadde tasobola kukola ki n'olwekyo Kyagulanyi Ssentamu yaliko amasanyalaze abalala bonna kye bakola ne bwe banaakola batya ne banamwogera ne bwe banaakola batya oyo yalina maki oba baagala oba tebaagala. Nze Kyagulanyi mukutte waliwo abantu bangi naye tosobola kumulowooza nti asobola okukola kyekola naye olw'omukisa n'amasanyalaze gye gava ne bajjajjaabe ne Katonda we owaliwo yenange mu Uganda oyo tebakozesaki sebuyanziza byanzike kumenya amazima njagala okusema kino okuyita okunoonyeza yes sente nnyo era kula kigambo kimanyi kigamba zimanziza tayo kuna bagenda ngesiwasamu abasawo mwenda nampa nsaba oyogere. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. Basaba banya bakamulire ekyo kukikubye mu ngalo kubanga oli president waffe. Bw'oba wagenda mu baafu n'otiikinga tata wange akamala kufena kwezi ku myaka 95 naye ku myaka gye twagenda fena mu baafu n'agamba ono omwana we mulisubi n'atiikinga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Kawuki ono ye David waffe
Sauda chaganidde mu ntebe naye tulina Dawudi tubeere banywevu nzisana kutambya protocol musonyiwe abonere basa abali wano mwenna musonyiwe sina kutambya protocol kuba ndi overexcited kyebobo muli bamukisa nnyo okubeera nga president w'eggwanga lino atudde wano olwaleero nze Ssentonge Emmanuel Bayasebo Your Excellency the President ate ekyo nkyogera nkijja ku mutima gwange kubanga obudde bisana n'enjuba eyaka era ne kamera zitunuddemu era ebinaddira byonna bimanyi gwe president wange era gwe president w'eggwanga lino Uganda erisa lya ku South Sudan n'erisa lya Rwanda n'erisa lya DR Congo ne Kenya Uganda yonna twakulonda gwe president abasoma ebyo bandika bakimanyi era sijja era onali okyagula nyo kisese nabiko jalanga nti abasoma omusajja wali omuyita Sawulo yagesera banamugana nabera mutwe abategera basigala Dawudi Sawulo yagenda faabategera tubituufu tumanyi president owaddala bali abali ku Sawulo obo baleke bali ku Sawulo waabwe kubanga era aba Sawulo tebawangaala munansonyiwa mukyala Hanifa Safina n'ennyumba eno basaasira naye njala ngeri kyokugaza president abwe kubanga yafayo zikati mwaka myaka 2 tomusete mwafu oli nyumba nnungi oli family omuntu kwa kwamba sente tokana zipira kuwanigenze sabo kyowozo tulina okufuna sente kuyireero ona tutasobola kupafominga emirimu wano ofuna omusimbi gwonna tokyagikola naye nga ono byonna birina naye alwanirira gwatalina era buli ali wano engalo nga zamwambuka nyo wali president waffe fabasula obubi amakubo getuyisemu ngalabe wano webamanyi tesobola amakubi abiri okuva mu capital city naye tewali amasanyalaze naye ate ogenda kugombula osanga obwana bwabafu bajja tefaafa tufuna amasanyalaze tulina amasanyalaze tulina amasomero amalungi tulina amalwaliro g'eddagala tulina buli muntu agyagala bajja kusoboto n'ebyo nebyo naye esuli tulina esuli erina nakugona abulona era ngalo basa abasecurity mwenna banangira abantu bana bambadde ebimyufu bwedda tewali yamwogeddeko bange bakubireko mu ngalo mwebale kutukubira presidenti omusedde nnyo okubira presidenti kubanga zebisuli nti olunaku tugenda kufiina mwebandindi nawe kubera dakiika 5 zigenda ziweza mbanga atakuwadde ekitiibwa n'eddakiika eno gye bambadde gye basanya kwanza ani alyogenda president atudde naye omukisa guno sobola okugamba ebigambo bibiri olina abantu abakutabulira ffe tukulabira kiiso nti ebikuwa bingi naye ffe tumye ekituufu tulimalekako nimusajja ekitawazimba essomero nga yenna nnyini essomero n'akuwa omulimu nga gweyeri master wadde wasoma nnyo ng'olina ne PhD director asigala ye boss era tetukyayagala kuwulira bino bigambo bigamba kirabika his excellence Kyagulanyi tabadde nnyo byabufuzi simanyi atalina experience ya director yazimba national unity platform wetuba tukola wetukolagulawo tukinyinza director asobola kuba master dalikala tulikuwandika linnya lye naye nga yazimba essomero nga gwedi master olina diguri 5 ku mutwe ate apankiragamba awo nkugjewa ate mulimu ngwadde mulala n'olwekyo your excellence baleme kutiisatiisa musimanyi tulina buwagizi gurawundi musimanyi oli president Buganda nedda abantu bonna bakuwagira ffe tumanyi oli muzira ate wamala tupinga bulokotis n'olwaleero olufuga tuli abaana baffe bali kusoma kusoma bonna kuli nabate kubanga olwese tuba kyoli mugundu taata tugenda kuwagira era tubeewaayo nalebo okushamini tubeebaza mukulu edi weebale kukuumira president oyise mu bingi naye tusobola kusasula nzengeri nze Ssentonge Kasa omunoonyeza theya substitute ku Zero North constituency Ssaabasajja Kabaka wangaale tweyanzanye tweyanzeege tuli ku sipiidi eya yiriyiri
ndi ku budde mu kaseera kano Honorable Subugapo nkusaba ojje bw'omala ojja kuyita Kanso Malende ayite president. Aneyanza nnyo neyanzeege ebiseera ebisinga nze sitera kulwa kazindaalo. Sebo Mr. President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Shamim Malende, Papa Nubian, Honorable Minister waffe ne ttiimu gye mutambudde nayo, abakulembeze bange aba famire eno eya muganda waffe mukwano gwaffe Safiina na buli mutuuze w'Emagogo bannange, nsanyuse okubalabako. Erinnya n'eddoboozi yenze Nsubukapo nga ku lw'ekisa kya Katonda yenze mubaka akiikirira Busiro North Constituency mu Parliament ya Uganda. Ngenda kwogerera akadakiika katono nnyo. Omanyi kyensinga okumanya ku pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, tayagala bamuwaana wabula ayagala twogere ate tukole kye twogera. Si bwe kiri banaye? Awo nkamumanyiiko tayagala bamukola ki? Naye ayagala twogere ekigambo kyaffe ate tukikole ki? Tukiteeke mu nkola. So Mr. President, yeno constituency yo emu kwezi ennyingi ze wanunula mu 2021. Kumala emyaka 35 NRM yali wano. Mukundaba waneeno oba oli awo baana banga Vice President kuba Gilbert Bukenya Professor yali mu constituency eno myaka 20. Ne muddamu tutategeera bulungi awo naye yajja n'atubbayo emyaka 5 naye yali minisita wa Lwero Lwenzori. Kati mukama wange wajja n'otujja ku street n'ogamba Nsubukapo mujje twegatte ku lutabaalo kyova olaba tukuswalirira twagala kukola nsobi. Mr. President, yeno Busiro North Sebo era ekulemberwa bukulembeze bwa National Unity Platform. N'abakulembeze bali wano bangi nnyo bonna ba red. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ziri bbiri zokka z'obubaka bw'entika President kuba we mwagalira mufuna wanjagalira nfuna kubanga mukimanyi bulungi ye kamanda nambeetya mu National Unity Platform kyayogera tewali akikola ki naye akola naffe wetumugamba President wano era awuliriza. Safiina sikulabye leero oba oli amama mukisa ne tata mukisa sitakange sita twali nnyo ku street naye era sizze wano mu nsobi nze nkiikirira wano eno naye sizze wano mu nsobi abaafiiriddwa bange ddala ensonga lwaki ndi mbaka wa Parliament era nammwe mwanneegattako bwegasi oba oli awo nze kunsindika ninga mupiira munsamba busambi si bwe kiri gye munsamba gye nkola ki kyova olaba nja kuyimirira ku kigambo kye muŋŋamba kye nja okukolanga ki Safi nkugumya bugumya nze kitange yafa nyina emyaka emeka mama wange ayina 61 akyaliyo nejjo nabadde ku Easter akyaliwo nkusaba osobola okutambuza obulamu n'ogenda bana abantu bonna amajaga gakuli awo osobola okutambuza obulamu n'ogenda maaso amazigo genda gakaaba naye oba oli awo tukugumya bugumya. Mr. President okumusitula si kyangu nnyo najja waneeno naye kino sayini y'amaanyi ayinza okuba abadde ayita mu buyisi naye tetufunangako oba oli awo mukisa n'asituka n'ettiimu ye najja waneeno so kuno kuba kugumya kitegeeza ng'abantu abonna tubayite ba Futusojas mikwano gyo bakubeereddewo ng'oba oli awo tetumanyi na kumanya ffe era bagenda sigala bakubeererawo ate naffe tugenda kwegattako mukama wange beera mugumu tusaba mukama Katonda awummuze maama mirembe. Mukama tagera kiki tagera kibi okyogedde bulungi nti ensonga ezisumbu eggwanga lino byabulamu n'ebirala. Mr. President Sebo constituency eno nga mmaliriza sagala kulwa kazindaalo kuba ate gwona olina gy'olaga constituency eno obuweereza bukyesibye olw'ensonga babuuza abantu lwaki mwalonda National Unity Platform okutali musango era bagenda balimba abantu nkoze bulungi n'ojja mu kyegobo ng'ab'Emagogo mwenna weemuli omulimu ogwange His Excellency gwe yansindika okukola kufuba kulaba ng'ebyo byonna gavumenti byevunaanyizibwako ebikola okuli amasannyalaze okuli amakubo n'ebirala n'ebyobulamu naye gavumenti eno olw'okuba nti eyina omutima omubi ate ku bantu abagireeta aba Lwero Triangle ebyo byonna ebikola kasoobo nti lwaki mwalonda Bansubukapo lwaki mwalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbasaba twegatte bannayuganda tupushinge
ate tubikole betupushinga tulete Uganda empya tusolovinga ebizibu ebingi bakama bange tegeregese banange wali obuzibu awo ne bwona asindika ababaka ba parliament 10 nga tokyusiza mutwe waggulu ogenda kuba omala biseera ne ogenda kuba okola ki omala biseera akasemberayo ddala sigenda kula ku muzindalo mpita honorable Shami Malende Mr President in the constituency John Bosco Kibalamamu yali ava yeno wano wennyini we baakubira Lubwama Isaac ambasasi mu 2022 nga bamugamba nti baali babatwairing nga baali n'emmundu kiwamba abantu bano bonna abasafiina babakwatiye kalangala oba oli awo nga lwaki babakwata babagamba lwaki muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kiwamba abantu akyali mungi oba oli awo naffe tubyogerako ne tugoba n'okukoowa naye mbasaba busabi twegatte ku bukulembeze bwa National Unity Platform kuba tukirabye kati opposition erina omulamwa teri yeyagalira kubeera mu kkomera naye buli oweyagalira okubeera mu National Unity Platform teriko opposition obanga eyagalira okubeera mu kkomera nti olw'okuba gwo bakulembera abasibe so bakama bange ezo tuzirobewa president ate naye azimanyi nga simukubye nakaama agenda bakakasa nti ensonga ze nazikola ki azimanyi ekitegeeza twegattire wamu tusobole okulaba nga tunula eggwanga lyaffe Uganda nebazanya abantu b'emagogo okujja okwaniriza pulezidenti waffe n'okujja okungubirako muganda waffe ono ebisigadde tujja kubyogera sijja kwogera bingi nnyo naye mwebale nnyo mwebali ddala nsaba Mukama Katonda abankuumire ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale atwale omukisa gweno bannange mbite kanso munnange Honorable Shami Malende jangu egereke eri abantu oli kanso mulamba sebo bana abantu be basasulya school fees kati nsoma mateeka ku Uganda Christian University mukama wange banzija ku street webale nyi Mr President Mukama Katonda abankuumire Sebo Mr President owekitiibwa mukama wange Boken Ali Head of Art n'abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo ab'eddiini ab'ebyobufuzi buli omu ku mutendera waali ba Futusojas mukwano Safiina bakungubazi bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ab'ekitiibwa kitalo nnyo kitalo ddala olw'enjegene yatuguddeko nze Shami Malende omubaka omukyalo wa Kampala ate nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukiwamba abantu n'embeera y'okulinnyirira amateeka egenda mu maaso mbeere minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu sigenda kwogera bingi kubanga olunaku lwakukungubaga ate tuwerekera maama wabula njagala kwogera ekintu kimu Safiina tusaaliddwa nnyo maama tuli wano okujaguza obulamu bwa maama twebaza Mukama olw'obulamu bwe n'ebirungi byakoze twebaza okuba nti yakututeekerateekera ate twebaza n'okuba nti maama abadde muntu w'abantu tusaba Mukama Katonda abeere nga muwa ekiwummulo eky'emirembe nze nno Shami Malende okubeera wano ate Mr President kantwala omukisa guno olw'okutereeza protocol okukozesa omukisa guno nsooka empite mukama wange ate yanaakuyita ow'ekitiibwa Boken Ali nga Head of Art ate nga abadde akolera ddala ne Safiina nolwekyo mukama wange nkwaniriza ojje oweeka ebigambo by'owa bannansi abakungubazi b'erigono oyita President era Mr President tukwebaza nga ngenda kuwa ekitiibwa akazindaalo okuba nti watukola mu famire ffe mu NUP watufuula ba Luganda oba mu people power kyolumu nange waffe nfuna ekizibu bana kutuuka nga Bafutusojas bano bonna Basafiina nga batuuse eddeeka tweyanzeeke ate ne bakomrades mwe bali kwera nga tubeererawo bannaffe bannange Mukama yabasinga okubaddizaawo sijja kuyimiriza Mukama wange ebbanga ppanvu wekitiibwa Boken Ali abasinga gwemanyi nga Nubianli bannange tumwanirize kamuwa omuzindaalo abeeko kyayogera atuyitire President waffe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala Omukama mulungi ekiseera kyonna Safiina nga kitalo nnyo n'abekyalo kino bannange nga kitalo nnyo okufiirwa omutuuze naye nga mu byonna byonna badde njagala kubanga ndi muyimbi badde njagala tuyimbe kana kayimba sijja kunyumirwa naye tufunemu ekyo tufunemu
tuzuukuke siwe kiri Futusoja wemuli njagala tuyibe ffenna mbasaba tuwe mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewane n'okuyiga obuyisa bw'abo abakozi tuteme n'empende ezikuza eggwanga eggali n'erijjudde amabavu saba pejjukanye ne Uganda yaffe kiddemu nti pejjukanye ne Uganda yaffe we are a country we are Uganda bebase bambi zukuka bambi gwe ali omwana gwe kati tata gwe kati maama mukitegeera kino kigenda kutwala buli muntu mu mulimu gw'okola okulaba nga tukwatira wamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe wali abakulembeze abaavaayo ne Jerega genda maaso protocol observe Mr. President ba honorable member abakulembeze ba local councils namwe mwena biti byammwe ebyenjawulo lwaki nyimbi akayimba ako waliwo abakulembeze abamu abagenda ne bajerega ba Futusoja nti ono kinyozi edi mutwe kinyozi nze ndi muyimbi ne beerabira ndi mudongo ono wa boda boda tulina ab'enjawulo tumala obbalonda ne beerabira nti no ffe ababawanika ne tubateekayo waggulu ne baddeeyo mu paliamenti abamu ne batandika okulya enguzi tubirabyeko waliwo omukulembeze waffe omu yalina ofisi gye yali atwala ng'emuwa obuyinza okutalaga eggwanga lino lyonna lyonna ye kennyini n'alambula amalwaliro n'alaba embeera y'amalwaliro naye mu kaseera akatono ako we yalina ofisi eyo baatuula ne banne ne bagabana ssente ezaali zisobola okujjanjaba maama wa Saafiina ssente ezaali zisobola okuzimba amalwaliro amalala ate n'avaayo n'alaga nti no ye si mukyamu banange okwogera oluzungu olungi n'okusiba ettaayi si bye bigenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe abantu balowooza nti nayogera nnyo oluzungu oba ayogera nnyo oluganda ne kiraga nti no kye kiraga okutegeera kwe mwe abatasobola kwogera byayogera nalowooza nti temugasa naye neerabira nti amaanyi g'abantu batuyita people power. Our power
people power. Era kasatu mujjako amaanyi g'abantu abatakyalina kyagamba ggwanga. Batusanze nga twabuuka nga tulaba. Era njagala okwebaza President Kyagulanyi okuva mu by'okkuba endongo budongo, kubanga byonna byonna yabikola mu ndongo. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu, naye nga tekimala. Naye n'asalawo asibe ettaayi, ayambale suuti, abayingiremu, abalage ekituufu. Era mwabirabye, takkiriziganya na nguzi. Temwabirabye? Kati twagala tubeere ab'enjawulo. Tetwagala kukola ng'abo abatunyigiriza. Tetwagala tusindike bakulembeze eyo waggulu gye tubasindika ate ne batandika kugabana n'abo abatunyigiriza. Kubanga mu nsi yaffe Uganda tulimu ebiwayo bibiri, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Gwe ogwawa, buuza neighbour gwe ogwawa. Mu banyigirizibwa oba abanyigiriza? Kati ndowooza mukirabye, iffe abasinga obungi naye nga batunyigiriza batono nnyo. Yonna yonna gye tuyise olaba bwavu, naye nga abasajja bali eyo bagabana ssente. Mwabitegedde ssente Parliament zekoze. State House y'omukulembeze w'eggwanga si omukulembeze naye nakigwanyize. Buli lunaku biliyoni 2 zigwa. Biliyoni 2 buli lunaku. Buli weziwera ssaawa 6 ekiro, biliyoni 2 ziruma ku akaunti ye. Mukitegeera? Naye nga asobola okwerumya n'aga nti eno wiiki kanneerumye, kale oba neerumyemu olunaku lumu basobola ozimba eddwaliro. Buli district n'aga kanneerumyemu olunaku, ezo biliyoni ndeke zitwala. Kati ne Parliament nayo eri mu biliyoni 2 olunaku. Naye ng'ezo ssente ziva mu mwe abawa omusolo ogwo, mwe abalina amakubo amabi, mwe abatalina masannyalaze. So bannayuganda nze mbasaba ffenna tugolokoke. Era kikwasa nnyo ennaku okulaba omuntu anyigirizibwa ng'akyasobola okugenda okutiikinga akalulu naawe wa NRM. Bannange temusaidinga n'abantu ba NRM. Bwe kiba kisoboka twandibadde tubaboola, kubanga bano abantu bakola kyamaanyi nnyo okutusiba mwene embeera gye tulimu. Buli we tubeera nga tukyasobola okulonda abantu abo, kitegeeza tugenda kubeera mwene embeera. Okujjako nga tukozeewo ekyenjawulo. Tetusobola kubanga tukola ekintu kyekimu ne tusuubirawo enjawulo. Tulina tandika kukola kintu kyanjawulo tufune ekyenjawulo. Era ekyenjawulo ekyo tutandike okubeereramu abantu abalinaffe. Abatalinaffe tuleke babeereramu. Kubanga kati bino ebintu si bya muzannyo. Uyo Saafina maama we afudde. Saafina muwala muto nnyo. Olabye baganda be. Kati nabo alina okubeera ng'ate yabalabirira. Naye nga ddala byandibadde bwe bityo. Ng'ate once upon a time emulagaawo we mulaba buli kimu ekiri ekyobuseere. Once upon a time mulaga eyo nga alwadde n'oyo omujjanjabi. Ng'eddwaliro lisobola okumuwa breakfast, ne limuwa lunch, ne limuwa ne supper. Ate era ne lisobola okujjanjaba oyo omuntu omulwadde. Naye kakati mukana akaseera omuntu ogende mulago onokubaawo n'emitwalo 5 oba ezisukka. Tugenda mu maaso oba tudda mabega? Mukyebuuze. Okitegeera omusajja atufuze emyaka gigenda 40 naye nga eggwanga lidda mabega. So saagala babawuddiise embeera eno ffenna tukwatako. Museveni atutta mu buli mbeera. Bw'olwala bwekimanyi nti Museveni. N'ensiri ekuluma Museveni. Oyo Museveni tetwandibadde mu mbeera eno. Eddwaliro eddagala we libula mu ddwaliro kimanye nti Museveni. Enguudo embi zino ze tuyitako Museveni. Zi accident ebyenzijigiriza embi Museveni. So nze njagala mukimanye nti ekibi tukyogereko, tuleke kutya kukyogerako, ate era tukikyawe. Bannange Museveni kintu kibi nnyo eri obulamu bwaffe. Museveni alusa tulina okufuna eddagala tugijjanjabe eveewo. Museveni kye kiwuka ekiri mu kuluma Uganda.
kansa yennyini n'abalwadde kansa aba Museveni. Buli mbeera embi gy'oyitamu kimanyi nti Museveni. Tulimu eno embeera lwa Museveni. Emyaka 4 tuli mu mbeera embi. Saagala twala akadde kangi omukulembeze alina ogenda okusibulula abasiraamu era mbadde nsaba mu kano akaseera mpite His Excellency, Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu kate katukomewo n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nenga kitalo nnyo ekya maama wa mukwano gwaffe.